nga kumpi ensi yonna bagigemye United States of America. Abubeka Mulumba Ssalongo wali wayita wakasanke watuuka eyo n'olijjako nga abazungu tebajja ditegeera nkutumiddeko muganda wange nkwagaliza ekifo kifune executive secretary una Ohio 2021-2023 muganda wange ebyo bwe bityo kakati leero musango gwa Pilar Sematimba guddamu okuwulirwa nali manyi bagenze bali kuteesa kakati anti omulamuzi Okipi yabagamba nti mugende muteeseze ebbali kubanga ebintu bino mwayagala mukka yabuuza omuwala ono nayivu nti gwe bakkaka bukasi tweyagala bulungi kati kyekikaabya tanti yampisabye omwana namunjago nti oke kati muddeyo muteese emisango gy'amaka tebamala gagisala omulamuzi asooka nabagamba omulamuzi yagambako abaagalana abaali bazze nti divorce mugende ate musule mwendye waka okumala omwezi bwemba mwagala nsale guno omusango bakomawo bagamba gwe badde otumanyire oyagala tukole na divorce ffe tuli bulungi kakati olwaleero luno guddamu omulamuzi awulire nti mwakkaanyiza temwakkaanyiza bwe bubanga bakkaanyiza gukomaawo bwe baba tebakkaanyiza zaabika emipiira eggulo Mama Fina bwe yabadde agaba ebintu ennyama amatooke essente nenno yafuuse nga nabbanja yatugambye oyo omuwala bw'aba akyayagala Sematimba azajja ngambe mumulogere yakyogera omuwala ono nduuza teyakiwulidde yakiwulidde wulira Flexi waliwo omuntu akusukirako nga yeetaaga kuloga kati Sematimba yeetaaga kuloga kali nagabo bamwinamu feeling yatandikirawo tuwulire ku kiri eri otherwise tubitegeera nga yamulabirira omwana muwala zimutyaza emisajja gyonna Simba ne mukyala we process by process namugamba bw'abawira muli nga yeetaaga ng'awulira muli yeetaaga Sematimba tulina okuloga abasajja obwenzi waliwo omuntu akusukirako nga yeetaaga kuloga kati Sematimba yeetaaga kuloga kali nagabo bamwinamu feeling namugamba ajje buzi nga bwali nze mulogere Sematimba amutwale mu kyaki ensi lwegenda okumanya nti eriyo omukazi gw'osobola okugamba nti omukazi ono mwenyinyala enkeera n'omubibiita n'omulyango nkugambye byebyo nno ate bannaye omusajja Abitex alemedde ku Mama Fina mbwakyamwagala ate bakola ebintu nga bifaanagana naye Abitex ono yakoppa kubanga eggulo twagambye Mama Fina agenda kugaba niye Abitex ndowooza yagabye lwa Mama Fina Abitex n'adduka n'alaba producer Bawa producer n'amuwa ne baproducer bannaye babadde wali lockdown mbu yabasangaawo ewa Bawa oyo Sabula studio era oyo omusajja yakubagana ne Kapitiyoni yagaye sale nzija jeno gwe chief listener ompe kyompa Abitex n'abawaawo oba yabadde Tanium tumubuuza gwe amaze kulaba Mama Fina kuba naye yabadde eringa agaba sooka olabe Abitex mwagalana ekiseera ekisinga waliwo ebintu ebikwatagana nze lwaleero nkitegedde leero nti Mama Fina ali mukola ki ali mu kugaba ebirowoozo bisobola okukwatagana naye ng'olwaleero kino kikoze nga nze Abe Musiuzi director wa Abitex Productions ate munnayuganda omulwanirizi w'eddembe Bawa gwe nsinze okubeerera ennyo olw'abantu be babadde agamba nti tebali mu mbeera nnungi era ekyo nkimaze ngenda kuzzaako abakyala ngenda kusookera mu nnyendo wiiki ejja waliwo abakyala bano bemutegedde abakola emirimu gyaffe bemutegedde abayamba ku basajja batalina bakyala bafunira akawunga bafunire ne kiwa sukaali ne keebyanjalo amanya nze Bawa oba mu Sabula wano abadde bamanyire nze neebaza nnyo nesekwebaza yenna bannange kino temulaba mulabanga ekitunule kinini kuba omuntu afunye ekyokulya bannange abazizza bulamu taata sali musale ndi mu kamera olunaku lwa leero kandi omuntu ampadde ssente anatedde ekyokulya kino muntu ise kinnoomu Abitex taata sali musale wonna wooli nze ngenda nzija ggulu siina ssente ze naalabye nga nze producer Bawa bannaye omuntu agenda natola ba producer nga Bawa taliiko Bawa mu ba producer abasooka abasatu taliimu abasajja balya bokka mwali naye kijja kitanga sinaagendako taata sali musale taata nzija oba nzija oba nkwatira ekaluma ngenda kutuula mu kkubo
emugenda kunabanga nziyemu engo bagamba bawo omulalu azze si mu bubi ne mu bulungi ne kuba tunonya kyakulya tata Doni amaliriza omulimu gwe mbuza ya maama Fiina amaama Doni era maama Fiina tamusuula nga wanga agalire ddala kuba kati ye mununuzi waffe era kati kubono taata wange oli maama wange kati bampadde emmere tekuli nnyaanya tekuli butungulu tekuli bijanjaalo twetaaga enva banne bano abaana bemulabye wano temugamba nti abaana bazze buzi abaana lockdown ne bakwatira wano nga bazze kukola takisi ezikyatambula tewali kikyatambula disitulikiti bazisiba kale bannaffe tubebaza mwenna emitima emirungi bannange mwebale mwenna awulidde nkimukuteko n'abaako kyawa abantu mugende maaso esente za Katikkiro Nabbanja zikoma leero abazifunye bajaganya n'abakyalinze balinze naye ne maama Fiina nga bwe twagambye eggulire yagabye kakati katukulageko maama ono kubanga abagabi bonna Walukagga yagambye Walukagga yagambye okugaba ate okugaba ne kuyimirira abruptly bonna bamaze kuwulira maama Fiina zagenze muzenva sokolabe ku maama Fiina ono ngaaga neyambisiza abakyamaani b'ebitundu okulondamu ddala abantu abali obubi babakuŋŋaanye neyambisiza abakyamaani neyambisiza bakansala banoonye abantu abali obubi tusobole obbayamba so kino kye tubaddeko wano mulimu n'abali obubi abatasobola ate kutambula kujja wano betusookeddeko mu maka gaabwe ne tusobola obbawa obuyambi ate era nsuubira n'enkya ewiikendi yonna tujja kuba tugaba nga tutambula mu byalo ebindiraanye ez'omuceere entani 10 ez'akawunga esente n'amatooke enkota 3 ekintandika okuteekako sente nti omuntu olwaliro omuwa akawunga omuwa omuceere naye ng'amanda talina so nga akasente ako asobola okukekkereza n'agulako amanda ga 2 n'afumbirako abaana ne bateekamu omunyu ne balya so yensonga lwaki mulimu n'abantu ababadde beetaagisa ng'olina kuba ku kasente kangi mulimu abalwadde ba puleesa mulimu abasukaali so ngenze mbasinzaako mulimu empadde nga emitwalo 15 2 5 okusinziira naddala abakyala abakadde ennyo era omulamwa gwano gwadde kuŋŋaanya batakisi n'abakadde n'abateesobola boga nti beesobola sente ya Nabbanja mama Nabbanja nze yange si mukweri nkuuma 10 mu 2024 mwebale bannaffe n'abalala yonna ku kyalo gy'oli gy'osinziira baako kyoteya abantu abamu bali bubi ddala n'okusinga bolowooza kakati noono ani omusajja waffe Kawempe North Segirinya yakola n'eddwaliro Segirinya wabula baabo naawe nno wajja n'ekiddo kyagenda wali tugamba nga kiddo bwajjanga bbeere liddayo njagala noonyeza omuntu w'emyaka 9 alikulage abataliina biddayo ebyo bibaako n'omusolo gwavaawo wangala nga musolo ebintu byatusobera naye oyinza kugamba nti ki omusajja jjo stede kati yasiramuka ne mukyala we Prima oba ani yawona munne natunudde ne Prima ono ng'ali Dubai n'omuninkini we omwana ne yeeyambula n'asigala ngamba yalabbi nange nyina debate bagamba banze ne Kereziya ani yawona munne tibanga bwa father bwawona naye nange ngamba siwonangako bwa father eno Kereziya yinza kuba yafiirwa omuntu waayo yawona Kereziya yanfiirwa ng'olaba nyiga sandi eno singa nali walinga ndi father kanseri keseeguya gasapapa bamutwalidde ekikopo Italy kyeyawangudde zina bagamba tuwagira lwa ddiini mwe muwakana kaakati twali tuwagira Italy lwa bukatuliki Prima ono n'anyumya ebintu bingi naye nga bw'otunuulira Prima just tedde ono gw'olaba alinganga owa wansi kokko ku mbeera buli omu ajajinga bibye naye just tedde yali tasobola muntu. No, Dubai it was business. Yakuwa netugamba let's have some little time as us. Netugenda era twamalayo like 2 weeks. 1 week was for business, 1 week was for us, being us. Business kiri batute Dubai era sobola kugwera mu Uganda. Try tugenze of course abantu basoobolawo. China basobola buli wamu. So try tugenze kusobola. Tuli awo n'otiibwamu awo ekibiiki weeya n'otulaga ebintu mwabidaba
abaana babayo ku Facebook namba biri nwangi muganda wo many women have that lwakuba bomune tebasobola kuvaayo kweyambula kuwuga batya naye nze njoke oli proud n'ekituli kye I cannot change it. I mean, kyatukawo nga ndi muto so I cannot kill myself. I don't have money to go for surgery so let me be me. nebagamba mbu nti olaba wasobola okukyusa kukala bakitokyusa ekituli ekyo nekivaawo era kijja kyuka bwe ndifuna ssente nja kugenda bakikyuse but for now I love it. Prima olira otya ng'olina ekintu kyokoze nga kikuwa emirembe n'okiteeka ku social media handles ate omuntu nava nakriticizinga? No, everyone has their opinion. Engeri gye tulamu obulamu n'omulala si wabulabamu. Of course nawe nga wewasuze jjo nange si bwe nasuze so buli omu alina different opinion ku kintu kyalaba nekyawulira era buli omu opinion ye emataringa ku ggwe. Nze opinion yo tenkwatako oba oli kyenkoze kibi as long as nkitaddeyo nga ndaba kirungi your opinion does not matter. Yeah. Ate bagamba mbu mwamala kulaba kapa emu nti simarema amuza nayo ne mugaa katungende Dubai mu kikole. No, but Dubai nsi buli omaaso ogigendamu and doing something like that tesa bit about pressure kubanga era katosakera ku macha nogamba kangende Dubai kubanga gundi yagenze ogenda kuspendinga sente zizo buli kimu kyogenda okukwata kikyo tewagenda kikuwa buwi so tosa okugamba nti omuntu yagenda ku Dubai because of pressure ya gundi buli mwa beera ne timetable ye buli mwa beera ayina engeri yatambuzamu obulamu bwe at the end of that day. Officially omwami n'omuwasiza ddala kati wamutwalako mu nsi endala. That's everyone's dream, I think. Abavubuka bangi bali eyo babatwale naye tebabalaba. Kati ffe twagenda tetukyagenda. Obikkiriza Prima. Anti munaize sigenda sikyasobola kuwakanya buli omu kyalowooza. So njagala buli omu kyalowooza kyekyo. Emikolo gyadde Prima. Byonna obikoze. Jijja. Nkyakola ssente. Wangi? Paka ddi? Paka wenazifuna kuba siziina. Oba mulinzi omutaddemu akasente. Oba kyolowooza kirungi mutaddemu. Anyirira nnyo nnyo. Akakowekowe kagala kukonoka kagweri ettama likomeeno iki omulabira ddala muli wa ssente oyo omusajja gwabadde naye yatubbira omuntu munange alabika yafuna omuvubuka mu emirembe ye naye jo Stedon alabika yagaana okutuukana n'omulembe ogwa Prima ndowooza nga asobola oli nabweteme atasaba nnyo nange omusaba nnyo anti baagala nnyo abatasaba nnyo abeerawo bubeezi naye nabo bakooye ekikulu buli omu kubeera nagwawuliriramu emirembe era bannange tubaagaliza olunaku olusinga basibo ne bannyawo mukama akuume paka enkya good morning yenza wembwa namala biresa kirime ali ku kamera bogenda producer Jimmy Ruima ate mu control room mu kyuma Christopher Mutabani akozeewo Christopher Kato ne Seguya ne Josephat Segwe president wabwe ne Rebecca Choptunt ku social media kati Rebecca tulabire eyo ono omukulu yakyala yabadde akolako oli California byebyo nno olugambo mu kyenkya luwagiddwa Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti esimu noti 7772 8 8 noti 74 noti 34 34 54